Nze mukyala Kireewo Kivumbi zibadde ssaawa nga 8 naye abasajja ne bajja ewange ne bankonkona. Babadde bangi like 10 of them ne bayingira mu nnyumba nti bazze for search. Ne batandika okutinkuula buli kimu, ne batinkuula buli kimu, ne batinkuula buli kimu. Already tebalina kye basanzeemu ky'amaanyi, naye batutte ekifaananyi, they are choosing him to be called a General. Ne batwala ekyo ekifaananyi ng'ali mu red t-shirt. Ekirala kye batutte, they also took a t-shirt nga bagamba mbu it's for the army. So ebyo byokka bye batutte. Then tubadde era tuli ku search, ne bayingira mu kisenge ky'abaana ne basuulamu 2 pips nga nze ndi mu kisenge ky'abakulu because mbaddewo nga njagala kulaba nnyo buli we basaakinga, naye ng'abasajja bangi sisobola beera mu buli kisenge. So mu kisenge ky'abaana pips ebbiri mwe bazisudde, era bwe tutuusa osaakingamu ne bazisangamu. Naye wabaddewo neighbor abalabye naye bamutiisizza era the neighbor can't say anything for now. So ne bamutwala, ne neighbor yennyini babadde bamukutte, ne bamusimba mu drone, ne bamukuutira, ne bamukaatiza, talinaako kyayogera n'ekimu, ne bamutiisatiisa. So era omusajja ssaawa eno tasobola kwogera ndowooza kintu na kimu, naye nga pips ezo basuddemu nsuule tezibaddemu mu nnyumba. Omusibe ye bazze naye tumulabyeko, naye nga ne condition gy'alimu mbi nnyo. Yakubiddwa, tatambula bulungi, azimbyezimby, health wise tali bulungi. Naye nga pips ezo zibadde tezibeerangako mu nnyumba yaffe. Bataddemu nteeke. The neighbor saw each and everything because nze mbadde mu kisenge ekirala gye babadde batinkuula, but because babadde bangi mbadde sisobola kulaba ono ataddemu. Abasajja babadde bangi ng'ate bakambwe nga bali mu leeya, nga bonna bali mu leeya, bavudde mu drone nga terina number plate. Batuusa ekiseera ne batugamba tusayininge ku bye basanze mu nnyumba, naye of which tubadde tetubikkiriziganya nabyo kubanga ebimu ku ebyo bibadde tebibeerangako mu nnyumba yaffe. Kireewo Kivumbi akakidde osayininga, ne bamutiisatiisa, ne bamukaka asayininga, era mukakibwa kuno eno n'asayininga, era ng'omulala agamba ajja sayininga asaaga, ne bamukaka. Era wano ebbali aŋŋambye nti era ne wesita sayininge nja tuukayo bantu okyalinga ensayininge, n'asayininga mukakibwa. Defense National Institute 2B ekulembera Mohamed Richard. Embeera etuuseewo olunaku olwaleero yevudde ku kuwambibwa kwa muganda waffe Kireewo Kivumbi eyawambibwa ennaku nga 2 emabega. Olunaku olwaleero abasirikale bamuleese ne tumulabako nga bazze okusaakinga ennyumba ye, naye Kireewo azze nga ali mu ssaati ya pulezidenti Kyagulanyi gye yali ayambadde, naye ng'empale wansi bamuleetedde mu mpale y'amagye. Empale y'amagye gye bamuleeteddemu ne bajja okusaakinga ennyumba ye. Era mu nnyumba ye tutuuseewo ne tuyita mukyala we, ne bayingira mu nnyumba ne basaakinga, ne bajjamu ebintu ebyefaananyiriza eby'amagye, ne bajjamu n'ennyuta ez'amagye, nazo ne balaga nti ebimu ku bizibiti bye basiŋŋaanyewa mu nnyumba omwo. Kakati ensonga yeeyo bw'etyo ebadde mu kitundu kyaffe ey'okulaba nga muganda waffe oyo embeera gy'alimu nga si nnungi, naye ng'alumizibwa ku mbeera gy'abadde alimu, ebivi bimuluma nga kyaka yavamu kuba nga yatulugunyizibwa n'okuba nga yakubibwa nnyo. Empale ey'okulaba nga muganda waffe oyo embeera gy'alimu nga si nnungi, naye ng'alumizibwa ku mbeera gy'abadde alimu, ebivi bimuluma nga kyaka yavamu kuba nga yatulugunyizibwa n'okuba nga yakubibwa nnyo. Empale eno Kireewo ayogeddagala empale ye baagiyuza
ekirabika nzo obutabeera bwereere okumu empale yaki y'amagye kubanga bamuletire mu drone nga waliwo ne escort egyekikola ki egiwerekera kati ebintu biteeberezebwa okuba nga si bibye ye kubanga ebimu akire wagambye si bibye kalimuwaddemu amayinja ag'abamagye akire wagambye ago siga tabimanyiiko era baleka balese biki bireete yagaanye n'okusayininga abadde agaanye okusayininga era kyensuubira ayinza okuba nga wenviriddewo ayinza okuba nga tasayininze waba asayininze naye ng'asayinize ku piisito okulaba nti bavuga nti sayininga ayinza okuba nga asayininze bamusayiningisiza naye nga wano ye akirewo abadde agaanye okusayininga olw'ebyo ebibaddemu amayinja ye ageegaanye nagamba yitabeerangako n'amayinja ga kisirikale naye ate nga bagamba nti gasangiddwa mu nnyumba ye nze nsayinize olwokuba ng'omukulembeze kubanga tuvudde eri mu kisenge ne bajjayo enkofiira ng'erimu amayinja kati mali sisobagana kusayininga kongolezi salabe nga koze eki naye wabaddewo neyiba yalembye ku basirikale abazze yagamba yabe nga baleeta ebintu babiteeka mu nkofiira naye bw'agenza okubaako okwoga nti waliwo ebintu ebyo batadde mu nkofiira omwami oyo akwatiddwa bamuteeka mu drone bamuteeka camping naye oluvannyuma ateereddwa kati eyonjera bye luvannyuma kubanga oba asayinizeeku mubadde maze okuvaawo oba bamugeze oba bamusayinisiza ku mpaka awo sitegedde naye nze wenviiriddewo nga yaganya okukola ki okusayininga nze nga defense w'ekitundu ekintu ekyo era tusaba ne gavumenti baleme kujja kuwamba buwambi bantu bajja bategeeze ku bakulembeze kasi gaffe bazze waffe gye tuli ne bagamba twagala kireewo tobale tujja kusobola okumutwala obulungi ekireewo wakola ki naye okujja obuze ne mujja ne drone ne mujja ne muwamba mwe ne mutwala mutuufu ekintu esi kibi naffe abatuuze batubuuza ti omuntu wammwe bamuwambye batya ng'era bakulembeze muliriddawa era tetugenda nga kusirika ku nsonga y'omuntu waffe ng'akoze eki era kyovola puresha gye twataddewo okubanja kireewo kati bamututewa kireka batugambye bamwagala ali kireka